boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Oluvannyuma lwa Tamale Mirundi okuddingana ne mutabani we story nagikoledde olunaku olw'eggulo kyokka ate olunaku olwaleero bamudusizza mu ddwaliro nga Biwalataka. Otunulira mu statement Tamale Mirundi zazze ng'akola naddala ezimu kuzaamukyaya mutabani we ogamba mbu yandiyagadde okubeera nga mukuba amasasi. Yayogera mu statement egamba omwana ankyayisizza yonna gye nfuna eddagala, okitegeera yonna gye nfuna obuyambi omwana oyo ankyayisizzaayo. Ne wa Pastor Roses Bugingo gyali agezaako mugamba mbu bannange tokuba musajja kubanga omusajja oyo yanzijanjaba. Kyekyo ensonga enkulu eyayombesa Tamale Mirundi senior okwagala okutta mutabani we. Kyokka ate embeera munnange ndowooza ebbanga lyabadde awo mu kavubuŋŋano embeera yeyongedde ddala okubeera embi, naye bwe bati bamudusizza mu ddwaliro naye ng'ekiri ku mumwa ekisinga okubeera ekikulu ekimuluma ensonga zirimu eza pressure. So ekyamudusizza mu ddwaliro ku guno omulundi ensonga zaabadde eza pressure ya ensonga kale empanvu, naye kyo mulina okubeera nga mutegeera nti Tamale Mirundi yese ng'omuntu akuliriddemu ali ku ddagala neera ng'agezaako okubeera ng'afuna obuyambi n'obujjanjabi okuva mu bantu ab'enjawulo nga wawulira mwaka akatambi ng'agezaako gamba mutabani we annyonoonye buli wamu gye mbadde nzijja obubudamu n'eddagala okubeera nga nzijanjabwa. So ekyo yali afuba nnyo okulaba ng'alwanako mutabani we obutamwonoona to the extent n'owa Pastor Roses Bugingo naye asobola okubeera ng'amwonoonayo musajja wattu abulwe waanajja eddagala erimujjanjaba. Omuntu yenna ali ngo yagala Tamale Mirundi essaawa ey'okumuteeka mu ssaala zo mutumusabire asobole okubeera nga assuuka embeera gy'ali mu kubeera nga ayita mu kaseera kaneeno. Kankusaba subscribe nga ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Jja sigala nkuwa updates naddala ku Tamale Mirundi senior.